abasinga abakula nembi bakuba bambi kamufuyide pepasipule maaso kamufuyide pepasipule gwe tekaina. Alright, ampuliriza amawulire agakagwawo ag'ennaku ate nga gatiisa. Ampuliriza ekikudde ku President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, ampuliriza ng'ava e Kawempe ogenda kwewunya enseno, ogenda kwewunya obutitizi, ogenda kwewunya okankana abasajja kwe boolekedde aba General Kaguta Museveni. Kaakati nno obunkenke, okutya, okusatira, tiyaggaasi, ampuliriza amasasi aganyoose, omuka ogubalagala mu bantu abatalina musango olunaku olwaleero ogenda kwewunya. Wabula ensasagge emaze okubeera nga erabwako bingi byogenda okulira olunaku olwaleero, naye ngenda kusokeza katono nnyo mu biguddewo ku President ng'ava e Kawempe. Ampuliriza ebigambo ogenda kubeera nga oyongera okubeera nga otya mukwano gwange gwe ali ku mukutu ogwa EKTV Media Uganda. Kansooke nkulingize katono nnyo ku ebyo ebimu ku bibaddewo e Kawempe, abantu abatalina misango nga bakuba omukka, tiyaggaasi n'amazzi nkomewo. Naye tuli wano tuli kulale naye tiyaggaasi ali mu kunyooka kubanga abatiitiizi batyafe tukuŋŋaane. Olunaku lwa leero lwanjawulo basebo ne bannyabo. Bwe bateredde ku makya mutunulire cameras, journalists show that is what the Uganda police is doing. Shame on you. Kyabuswabu nnyo. It is so shameful that the Uganda police can look at peacefully assembled people and they choose to tear gas them. Ekyo kyongera obalaga ndowooza mulabe ekigenda maaso naye njagala mumanye obo bonna bubonero bwa butiitiizi. Olunaku olwaleero ampuliriza kabadde kayisanyo, bubadde bunkenke, kubadde kutya, kubadde kulya na komba esowani wali e Kawempe House. Ampuliriza nga President Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo ayungudde ettiimu egenda okubeera nga emenyamenya n'okutula enjegere eza General Kaguta Museveni omwaka 2026. Kaakati no wano otwolekedde nga sinaba kutwala katono nnyo mu bw'okwogera oba mu speech eya President katono nnyo. Ampuliriza waliwo amawulire amalala makambwe agafulumye gogenda okulira mu katambi kaffe ak'olwaleero nga bino byonna bigendera mu maaso. Ampuliriza Bobi Wine amagye gamaze okubeera nga gateekawo enkola, ampuliriza enkambwe ennyo ey'okubeera nga babba akalulu 2026. ogenda kuwulira ebigambo otya n'okutya mukwano gwange. Ampuliriza kaakati nno waliwo eŋŋombo Mwami Kyagulanyi gy'ayungudde empya era ng'eno emaze okumenyamenya n'okutula abakuumaddembe bonna, abapoliisi, ab'omuka ogubalagala, ab'emmundu, ab'emiggo n'aba buli kimu okulaba nga bano bataninga dawuni ne bafuuka ate abamu ku bagoberezi ba Mwami Kyagulanyi. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Ekiri ekatwe leke katwe, ekiri ku leke katwe, ampuliriza ekiri ku leke kyoga kinene nnyo, kino nga kirimu okutirimbula, okutuga, okutta bannansi n'okubasaanyawo. Kankomewo katono nnyo nga nvudde mu speech ya President nkwongera amawulire mayitirivu nnyo. Waliwo ne pastor akaguddeko, nze Eke Master nkomawo. Amaama bataata abali wano bannyinaffe, abaana baffe kuba ndaba abali mu myaka gya Kampala ba myaka 2018 17, ndaba abazeeyi abatuludde ba myaka 67 abali wano, baganda baffe mwenna abali wano. Newankubadde tuzze wano nga tuzina, newankubadde tuzze wano nga tuyimba, newankubadde tuli mu masanyu, naye bino bya ddala. Zino si ze kampeyini eza bulijjo ze mumanyidde. Bino tetuli mu byabufuzi ebya bulijjo bye mumanyidde. Mwabali wano abaana ba ghetto naddala wano ebwayise bwe tuli, abasinga obungi gwe Rasta onjuwa mummanyi, nange mbamanyi, abalala mukuze mu ndaba. Nali mukubi wa miziki nga gwe bootunda chapati, ng'oli bwavuga boda, nga gwe boolaga firimu, nga gwe boosala enviiri munnansi munno. Naye olw'embeera nga bwe yali, newankubadde nze mwali mwanteekayo nga sirina kunoonya kyakulya oba kyakunywa, nga sirina kwegayirira, nga sirina nakwenyigira mu byabufuzi kuba nalina eddembe lyange, naye ebyo biri mu history. Mu nsi muno ne bw'oba mugagga otya, naye nga banna bakwetoolodde baavu, ojja kuba omugagga omu nga bakwetoolodde baavu bali 100, yeggwe mu abeera omwavu ow'e101. Eyo y'ensonga eyanyigiza mu byobufuzi, era ne tujja wano e Kyaddondo East ne mutuwagira. Bwe mwatuwagira ne tubalaga programu gye twalina, nabalaga nti ngenda mu parliament, era ne mbagamba
Tengeri parliament yeganye okujja mu ghetto egenda kwesitula egende mu parliament era ghetto yasituka negenda mu parliament. Lwenasooka njagala mumpuliriza bulungi nnyo, mumpuliriza bulungi. Lwenasooka okusisinkana mu 7 nga maze okufuuka MP twali ku lunaku lwa Nelson Mandela e Makerere. Lwenasooka omukwata mu ngalo era lwenasemba, lwenasooka omutunula mu maaso lwenasemba, lwetwasooka okwefesinga era lwe lukyasembyeyo. Naye yambuuza nti ghetto kitegeeza ki, kubanga yali tamanyi ghetto kyekitegeeza. Baganda bange, mu parliament wenagendayo, Tereza ebyuma gwali ku microphone. Mu parliament wenagendayo namalayo emyaka 2 n'ekitundu. Nemala okulaba nti ekizibu kiri waggulu, ekizibu kiri waggulu. Nengamba sigenda kutuula wano mu parliament nga bannabyabufuzi abaali bagufudde omulimu okugamba nti ffe tubeera mu opposition, era ng'omuntu yenna ajja mu opposition bagamba mutonolera opposition yaffe. Ne mbagamba kirina ebintu tulina obbiiwa ne tutandika buto. Era eyo y'ensonga lwaki twajja n'omulamwa ogwa Uganda empya. Abo tebabatiisatiisa, oyo tiyagasi gwe bakuba waffe, ezo sente zaffe. Njagala ne kino mukimanyemu abali wano, abaaye temulaba nti tuli bangi nnyo wano, naye ate abali eri be basinga obungi. Bano abasajja baatidde nnyo. Njagala nsooke nga sinabanagenda maaso. Olunaku lukya ne tusimbula nga bwe tusimbudde olwaleero. Mwe mulowooza balina emmotoka meka eza tiyagasi? Mulowooza bali bameka abo abasirikale? Mulowooza oyo mukiri atambula n'abantu bameka? Mulowooza oyo alina entula alina abantu bameka? So tebabatiisatiisa. Bigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu abyogeredde wali e Kawempe kakati nno ng'ono amaze okubeera nga asinkana Namujine Namungi w'omuntu abadde amwogese amatu beppo n'okubeera nga batunula nkaliriza ng'abalagirira omusota. Bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olw'enkya Mwami Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde ebitundu eby'omukono era bannamukono mwenna mmwe mulidde empanga olunaku olw'enkya nga message ey'enkyukakyuka ebali mu 5 ow'e10 likwata mpaawo. Kakati no mukwano gwange mpuliriza nkugambye nti video sooka ogimpere ekigalo nga sinaba kubeera nga njolekera mu lwogooto olwawaaka n'okutolontoka okutwala mu nsonga ennene ezibutikidde eggwanga lyaffe ensi yaffe olunaku olwaleero. Kakati nkusaba banga oli mupya nga bulijjo sooka osubscribinge ku mukutu gwaffe olwoko nene ku kade bw'onookona kade wakangoono gweteekayo enfunda n'enfunda owa buli lunaku osobole okubeera nga tomusubwa. Kakati nno mu mbeera y'emu nga sinaba kubeera nga era neeyongerayo video nja kukusaba osooka ogimpere ekigalo kubanga bw'ogiwa ekigalo information eno oba message eno oba enjiri eno egenda kutalaga ensi yonna. Kakati olwo abasajja bano tubabuuzeeko obwekyusizo nga video omaze okubeera nga ogiwa ekigalo. Kakati nze Eke natulidda emabega w'omuzindalo tusobole okubeera nga tusosotola n'okusumulula ensonga oba oliawo ennene ennyo. Kakati nno mukwano gwange nga tusumulula nkugambye nti waliwo pasita ayolekedde akaseera akazibu ennyo era ng'ono ayolekedde okufa wabula nga sinaba kubeera nga nkutuusa ewa pasita oyo mukwano gwange ampuliriza kansooke nkutwale mu pulaani ey'okubba akalulu enteeketeeke ewedde egiddwako akawuwo 226 ogenda kutya nze nkomawo. Badde mwebuuza nabulirawa baganda bamunge mwenna musharinge no video ebakakatako bali bampamba embizi zikolera mu 7 embizi ze zampamba nkumaliriza okumpamba nga zinvunaana okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bankwatira bujuuko ku lw'emiti yana nga tugenda okuwagira naye ekyo si kyekindeese bannange buno obudde waliwo ekigenda mu maaso twabaddeyo mu makomera nga tuwulira ebyobukiiko abakuuma ddembe nga bali mu meeting ez'enjawulo ebitongole ebya gavumenti ebikwasaganya bitya bali mu kukola constituency ezimu ekyalo kimu bakitaddemu polling station 2 nga luli zibadde ne polling station emu. Bannange ekyo kigenderere bagenda kujja wano ku polling station gw'obadde olondera bagamba olondera kumpya ogenda oteekayo ebinku mu kumpya nga teriiko nga n'ebino tebiriiko. Bannange mwegendereze eyo firimu y'ennamba emu gye bali mu kuzanya musharinge nnyo video eno video kyenkakasa n'abeeni UP mukimanyiiko baagala okukyalo kimu nga mubadde mulondera katugeze ku kisaawe
ekisawe bakyawuzemu abamu babateeke walala n'abalala kakati babeerawo nga babatambuza abantu mukuwe nga bagamba agenda ku makinyi y'eri gwe bakutaddeko eri polling station empya gye baguddewo naye ng'ekigendererwa kyabwe kubakooya na kubeekyayo muleme kulonda abannayuganda mulonde kyekiseera tujjeko nakyemalira bannange ffe tetukyatya era mubadde mwebuuza nga lwaki takyakola vidiyo mulaba wembutuse ezo girita bansala ebirevu ne bansala enviiri banta ku lwakubiri lwe banneeyimirire mbadde mu lusirika naye ku meeting ezimu ze twalinkinga baagala kutandikiraawo okubakooya abantu abasinga babeekyayo okulonda kubanga bakitegedde nti kano akalulu bakagoberera mwe temunneebuuza lwaki embizzi ezimu tezinatandika kuba amasasi na tiyagaasi ensi ebalaba etunuulidde Uganda n'olwekyo kekana akaseera akameenunula okununula Uganda protest vote kalonde kakuume ate okalangirire ate okabanje kye bayita protestive vote n'olwekyo sagala sategedde saawulidde embizzi kyekino ekiseera ky'okuggyako embizzi nze newe banzita bazadde bange temuddanga okukaaba essaawa yeeno mukirabye bantulugunyiza bankute bansibye nga siina yadde kyenkoze nga banvunaana kuwagira Bobi Wine n'olwekyo twongeremu amaanyi situka tutambule yamaani olunaku olwaleero nakutegeeza tulina olwogooto endulundu entuumu eyawaka gyogenda okubeera nga owulira mukwano gwange mpuliza nkutegeeza nti waliwo pulaani ey'abahima akabano gurupu waliwo ekinyusi ekigwiriddwako pulaani enteeketeeke enjogi ennyo emaze okubeera nga ebangibwawo butya gwe munnayuganda omuzaaliranwa bwogenda okubeera nga ofuuka omwogere mu nsi yo nkutegeezezaako nti waliwo pulaani eya Lukwago Bepono Dr. Kanokiza Besigye mu kkomera eruzira enteeketeeke eno ng'ebadde tute emyaka n'ebisiibo okugibangawo okulaba nga mwami Kyagulanyi bamuteeka ku ttaka uliriza ebigambo engeri y'okubba akalulu 226 omaze okubeera nga okitegera bulungi nnyo kaakati nno waliwo amawulire amalala agatalinda gano nga gafuutuse munda mu ggwanga erya Tanzania bino byonna ebyaliwo ebyakolwa ku bannansi okubatuusaako obulabe okubatirimbula eyo abaakwata mu 2020 abaaziikibwanga mu kirindi abaasuulibwanga mu mayanja abaayokebwanga mu mayumba gaabwe abaakubwanga embazzi abaatemwanga amajambiya Bepono abo abaasangibwa mu malwaliro nga beekukumye ne batandika okukuba amasasi ag'ekirindi nga kigambwa nti abaabakubanga tebaali nga bannatanzania wabula gaali nga amagye agaayogeranga Olungereza n'Oluswayiri olumenyefumenyefu kakati nno bwina amaze okubeera nga azuuka bino byonna ebyagenda mu maaso Tanzania lwaki byakolebwa kakati nno byavaawa waliwo omukulembeze w'eggwanga eriranye eggwanga erya Tanzania yakuba pulaani eno yonna eyaviirako omusikyala amanyikiddwa nga Samia Suluhu akuli eggwanga erya Tanzania okutirimbula abantu gwolowooza mukulembeze ekyoyo aliranye eggwanga erya Tanzania ogenda byowulya mu bujjuvu ogenda kutya abantu kakati nno nga sinaba kubeera nga neeyongerayo njagala nkutwale mu pulaani enteeketeeke ey'abahima kakati nno bano nga be basiita kiraani abasiita kiraani bano nga muganda wange balina olukwa oluteeketeeke olaba mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert pulezidenti w'eggwanga lino Uganda omulonde omuntu w'abantu w'awansi abaamulonda ne bamwesiga wadde ng'obuwanguzi babasajja baabubba kaakati nno njagala owulire ebigambo ebitiisa nkutegeeza nga tutandika nti waliwo pulaani ey'emyaka 5 well planned plan kaakati eno nga yateekateekebwa n'okubangibwawo mbu abantu abamanyiddwa nga abasiita kaakati abasiita abo bava mu bitundu eby'omu Maserengeta gaggwanga Uganda wansi eyo kaakati nno ate abamu bagamba nti ke kabano gurupu wabula nga kano kalina enteekateeka nga kalimu ka bulaketi akamanyiddwa nga mbu Abahima Dynasty kaakati mbu akantu kano akakunizo nga baakakola era nga baakateekateeka ne bakabanga ne bakapima okubeera nga bakabanjawo bakagunjawo okumala emyaka 40 agaali amateeketeeke wabula emyaka 40 bwe gaggwako bano mbu baakola omululu oba ge bandiise omulugube ne bongeramu emyaka emirala 10 mu kantu kano akakunizo kaabwe ak'okuwamba n'okumaamira eggwanga Uganda era nga mbimu ku ebyo ebyalowoozebwako mwalimu okwavuwaza bannansi bonna okwavuwaza bannansi okuteeketeeke mwalimu okulemesa bannansi bonna okulaba nga bafuna education
omutuufu okutikirwa n'okufuna emirimu egyo emisukulumu nga kiteeketeeke. Mwalimu okuggyawo ebyenzijanjaba ebyobulamu okubisuulira ddala, okubidobonkanya, okulaba nga munnansi naddala oyo gwe bamaze okubeera nga bamma omulimu, gwe bamaze okubeera nga balemesa okusoma afune omulimu, gwe bamaze okubeera nga bamulemesa okugaggawala nga bamwavuwazizza agende mu ddwaliro, eddwaliro nga temuliimu ddagala, agende mu ddwaliro eryo nga tasobola kuyambibwa, atuuke mu ddwaliro eryo afe bufi. Kaakati yo oli owaabwe omuteeketeeke aweebwa ne kapito ng'ava e Makerere University atandikewo omulimu, olwo nga ye ne bw'alwala asobola okwafoodinga ssente ezimutwala e Bungereza, ezimutwala e Nairobi. Kati olwo ggwe munnansi ofe mpolampola balinga be bongera okubeera nga bawera mu ggwanga Uganda. Waliwo audio gye njagala owulirize, audio eno bw'ogivaamu sigenda kudda kati, ngenda kuwa akatambi k'omukyala ate nkomewo. Mpulira Lombo yagamba simanyi kabano no si bakabano bonna nti bali mu program. Ekigambo nange ekiwulire kyaba kyogera simanyi bakijjawa nti mu Uganda mulimu akabano ke ka gurupu akafuga nali n'emirundi ng'akayita akazu kati akabano ye bayita basita clan yefuga eggwanga. Ekika ky'abasiita be bafuga balina okufuga be bakola pulaani eri yebakola pulaani eyo. Kati mukwativinga pulaani eyo mwalimu ennyingo ezirina okugobererwa, mwalimu okwabuwaza bannayuganda nga mwe mwali okutta zi banks ez'abannayuganda eza cooperative biki ebyo ebyo byonna babisikiza SACCOs era bakyakivinga ekyo already. Okwavuwaza bannansi nga babajjako gundi ez'okufuna ebyenfuna nga babajjako webalina okwakisesinga ebyenfuna kutambula. So nga bagamba bakuwa omulimu abaana baabwe balina okusoma nga bebasinza okusoma ate bamala okusoma babawe nga bagamba nti bebalina okudominatinga education oba standards nga bebalina degrees ez'amaanyi na buli kimu. Basiita kirani. Yes, nga mwekyo bebalina okuba nga badominatinga amagye, abaana baabwe babeere nga basoma amagye, badominatinge amagye. Ngera mwekyo okukyativinga nga balina okudisorganizinga oba okusanyawo okubajjukira musere ekisinga mu by'ekijaasi okukyankalanya. Nkakasa nti buli munnayuganda gyali kati ategedde amazima era mukimanyi bulungi nnyo buli kimu kize kyoleka nti gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni bajja bawambe eggwanga lyaffe Uganda. Eno group y'abantu nga indignously si bannayuganda, you know, wabula basalawo ne bagamba nti katomanyi tuwamba akawanga ako twezze buli kimu. Era bwe baali bajja when they were coming to power making sure nti ebiseera ebyo abaami abaaliwo with power abaali abamanyi ebiseera ebyo they were all wiped off. Waliwo some businessmen bambi in the 90s abaliwo ebiseera ebyo nga balina sente naye nga they are not part of them. Zonna business zafa and most of them are even late nabo benyini bafa. Bano abantu bagenda bali strategic nnyo nga babala ekintu kyabwe era bagenda bakonya buli kimu ku kimu intentionally. Bakikola kagenderere buli kimu kyokka ate mu kwekuumira mu buyinza balina abantu be bakozesezza ne babayambako okuizinga emirimu gyabwe nga bano abantu be bayambyeko bali muffe. Kuliko abantu nga bali muffe batwesibyemu naye nga ate bakolera Museveni ne kubeerako bali be bayita ne bagamba naye gw'oli mwavu jangu tukuwe ku ssente. Oyo n'agenda omuntu nga yasuze mwagenza okwawukana ng'ayogera kino ne muzuukuka ku makya ng'olulimi lwakyuse dda. Bakikola nti for you to have money you should be
one of them. You should be part of them. At least you should be working for them in one way or the other. Obokitegera bayina abantu bangi be bakozesezza bagenda ba handpicking in every region. Fe mu Eastern Uganda bali bafunayo Kadaga ne bafunayo wali eri Mukula kati ne bagattako ne Anita Amongo. But those three will never be part of them. Never. Obokitegedde they will never. They can always let them go. Basobola abo basula because bwe balabanga tocha serving up papasi yabwe obanga bamaze okukozesa ekinene kye bali bagala okuyisaawo goba tebakyakwetaaga kyevola bantu nabano buli ajja ayagala nnyo kakasa buli goba handpicking ayagala nnyo kakasa ayagala nnyo balaga nti nze nkola nnyo mu Northern Uganda nayo baliwo be ba handpicking abakoledde ddate waabwe era nga nawo banna buli ajja ayagala bakakasa ayagala balaga nti nze nsobola ngenda kukolera kino. I will simplify for you this one, I will do for you this. Obokitegedde at the expense of Ugandans kubanga bakwata sente munna Uganda ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala naye ate kyangu nnyo gamba nti kamiliyoni jangu bakuwadde obukadde 10 kubanga ogenda kulwanyisa Kyagulanyi. Basobola okuyita omwana nga wa people power wa national unity platform ne bagamba bakumbye kadi jangu tukuwe sente. Come, this is where money is. Era abantu bangi nga babaddengawo abamu nga balya mu lulime ne mu luzise nga bajja n'agamba bannange gundi oyo mubi naye ayagala sente kubanga bakikola like I said kagenderere strategically intentionally okulaba nti Uganda eringa bweri. Sigamba nti bano abantu balina poor planning. No. Bakikoze kagenderere Uganda okufaanana nga bweri. Anti bwe bityo ku mukutu gwankyukakyuka AKTV Media Uganda maama nkutumiddeko nnyo abantu baffe nsaba Mukama Katonda abasuuse kubanga twagala nnyo okubeera nga tuli balamu olusobola okubeera nga tulwanirira ensi yaffe n'okubeera nga tuweereza abantu baffe. Bino byonna nga bigenda maaso nakutegeezezaako nti Pastor Ssenyonga ampuliriza ono ebibye byamaze dde okubeera nga biggwamu alaajanye akake kaweddemu. Bino byonna biddiridde omusajja ono okubeera nga y'omu ku bapastors ampuliriza bano mbu abakkiririza ennyo n'okulwana ennyo okulaba regimu eno eriwo tevaako yadde okuyuuzibwa yadde okuginyenyanyenya era nga kigamba nti bano balwana nnyo obutasamu oyo okukuuka ejjembe waakiri okukuuka omukira naye nga balabe nti mwami Museveni asigadde mu ntebe ey'obukulembeze obw'eggwanga Uganda. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso era abasajja bano bakuumibwa amagye balina security eno nga si poliisi si ba security si salasini ba asika wabula amagye gennyini agawedde emirimu agana n'emigemerawala giri gennyini egikuma abakulembeze mu mawanga ag'enjawulo oba mu bifo ku mitendera egy'enjawulo. Kaakati nno waliwo bwina afulumye ku pastor ono amanyikiddwa nga Ssenyonga wabula nga pastor ono Ssenyonga oyo asanga wali eri ku bbiri ngadda ebwayise ngadde Makerere Kavule ku kitebe kyaffe kya NUP wabula wakati awo omusajja ono wasangibwa owa Top TV Pepo ne Top Radio. Bino byonna nga bigenda mu maaso kigamba nti omusajja ono yakozesa ampuliriza amaanyi ge olw'okubanga yaweebwa abakuumi n'alaba nga musajja wa kitalo nnyo kubanga ono y'omu ku bapasita abamanyikiddwa nga balina ensimbi ezitotogananga obukolwa era ezibula okubuuzako ekigambo kimu okwogeranga omuntu. Kaakati ono waliwo ekifo ekimu kati wano owulirizaawo nnyo omusajja ono mbu gye yagenda bw'atyo n'agenda n'agula ekifo ekimu. Bwe yamala okugula ekifo kimu omusajja ono n'akwata ebibizzi oba ziyite embizi pigs. Kaakati ono n'atandika okubeera ng'azirundira ku kifo ekimu wabula we yalundira yasangawo abantu abalala nga banneiba abasalaganye naye. Kaakati ono kye yakola n'atandika okubeera nga alunda ebisolo ebyo nga bwe nkutegeeza waggulu wali. Kaakati bwe yabirunda n'alemesa n'agaana okubeera nga ebisolo bino ate abiyonja. Kaakati olwo ne biwunya ebbabe ne biwunya evvumbe ne biwunya ekivundu kyennyini naye nga bikyali biramu wabula nga bino ekibuunyisa ekivundu kubeera nga tebiyonjebwa. Bino byonna byagenda mu maaso ne balaba nga aba neighbors babuliddwako obwekyusizo awaka ne mu kibira era nga bamu ku ba neighbors b'omusajja ono kwaliko n'abakatuliki era nga abakatuliki bano balina ne kyaki oba ekkanisa emu okumpi okusalagana naye. Wano nno we yateekera ddala ebibizzi byennyininyini okumpi n'ekkanisa eno oba ekereziya eno. Yalekawo ebifo
ebirala byonna oba paati endala yonna mu kifo kye yagula n'addira emmanju w'ekkanisa oba w'ekyaki waasalagana n'abasajja bana bakatuliki n'ateekawo embizi mbu ezikwatiwe mu 10 n'okusoba wabula zino zaatandika okubeera nga ziwunya mu kuwunya kuli mu bukyafu ne zituuka okubeera nga zirwala bwe zaatuuka okulwala wuliriza nnyo ne zituuka okubeera nga zitondoka emu ku emu nga yeefa era nga embizi eyo oba ekisolo ekyo bwe kiba nga kimaze okufa omusajja ono yawalirizibwa okubeera nga ekifudde ono takijjawo jjukira nakutegeezeza nti ewuwe tewasaalimbibwa obukuumi obulyo bukirako obw'omukulembeze w'eggwanga Uganda kaakati nno emirambo egy'embizi ne kitandika okubeera nga givaamu ekivundu va ku kivundu kiri kyensosa okugamba ekyekifo obutayonjwa wabula emirambo ne gitandika okubeera nga gigoba abantu ayogerwako ayinza okuba nga akubwa essasi essaawa yonna emboozi eno kansooke ngikutwalemu nkomewo. Senyonga yakoze atya? Pastor Senyonga yaddira yagula ku kyalo bwe yamala ogula ku kyalo n'addira embizi n'alundirako embizi yo watoopa oyo mu bantu bw'alundirako embizi nga bwe bagezaako mugambako ng'abagamba ng'embizi ziwunyirira abantu ng'abagamba nti mwogere atunda mugule bwe mba temwagalawo nze mbakole ki mbagule kati kye yakola n'addira ate ekiyumba ekirala n'akizimba ku kkuba erigenda ku luzzi ku Kaserengeto n'addira embizi ezo ezifa nga taziziika azikasuka wali kati ekiyumba kyabaddemu emirambo gy'embizi nga 10 ate embizi ennene okiwulira kakati kyaki erinaanidde ddala awo wennyini basalagana n'ekiyumba era abajja okusaba faaza yalema okuyimba ekitambiro ky'emiso kimalako nga agenda ogamba nti omukama abeere nammwe ng'ate abakirisitu batadde obutambaala ku mumwa okiwulira oba mbirwe oba ki ng'abakirisitu batadde obutambala ku ki faaza teyasobola era emmisa yajja ya kitundu nga ne faaza agenda olubuto lutundidde embizi zino kiraka zigwamu obulwadde obaweta swine fever kakati embizi ne zifa kati ate alina nnyingi nnyo bwe zifa embizi zonna ndoza ziba za nnyama waliwo ez'amagi waliwo ze bakama kakati embizi ezo kati ezaafa ng'ogyeko ekivundu ky'embizi ekiva we bazirundira ezaafa ne zikola ekivundu ku kyalo kwonna abantu ne bagamba ku Senyonga nga waliwo abasirikale abakuuma butagambwako bawaabye ku poliisi tebalina kyebayinza mukola abantu ne betukumamu ogutaka ne balumba ekiyumba bwe balumbye ekiyumba kya Senyonga ne bakoona ekiyumba abadde embizi naye ne basanga emirambo gy'embizi nga gyetumye bwe giti gye giwunyirira ekyalo nejjukira yetabeerayo banayiba bagezako mugambako nga babagamba nti oba mutunda nga mwogera nkole ki ngulewo okakkana abantu bekumyemu ogutaka poliisi nereeta ekimotoka kikatapira ne basima ekinnya mwe batadde emirambo gy'embizi ezo zonna ne bakola ki ne baziika naye nga ye Senyonga ng'ogyeko embizi ziri ezabadde zifudde ziringa ensanvu eziwunya era ekivundu kiri eky'embizi ng'ozirundidde bantu zikyagenda kubanga ye yakibateekamu nakigendera ayagala bakola ki bagula kyokka ate wano kuliko ekigo ky'abakatuliki abatamala gatunda okitegeera kati ne kubeerako n'ekyalo kakati okusinza ku tageti ye ne reply gyakola ku batuuze ansa ye eri egyo bw'oba owulira nga tokyayagala kuwunyirira nguza ye ansa ye ye musumba ayogera ne Katonda anti Yesu bwe yali agoba bwe yagira ebyonono yabisindika mu mbizi ndo swaitani yamusindika mu mbizi anti era nezino ziri mu kufa anti wamakiri swaitani bamusindika mu mbizi ne bamukola ki kati awo nawe ajja kukubirawo akasente abasajja yagamba gwerete bibyo nina embizi ze nalunda tuteeke ebibi mu gundi zife n'ebibi byammwe anti kati ate awo akasente kakati nno ng'ogenda mu maaso n'okunyenya omutwe ng'embuzi etenda enkuba kakati nno Kajjampuni ayongedde okubeera nga agwa mu bbwa era kakati nga wenjogerera
endiga emaze okubeera nga ewalampa enju okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda gyebuvuddeko mwalaba abamu ku bantu abakulembera eddiini busiraamu kakati bano nga bavaayo nga bategeeza ensi eno nti tebalina kye bafunye nnyo mu regimu eya mwami Museveni era nga bano balumiriza nti abasiraamu bayitirivu nnyo abavundidde mu makomera era nga bano baasibwa dda naddala abo Abaganda. Bino byonna nga bigenda mu maaso bayongerako n'ebigambo nti abasiraamu bangi nnyo abatirimbuddwa abattiddwa abasanjagiddwa ku mulembe guno ogwa mwami Museveni. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso mwami Museveni bantakana nabo balaba nga bongedde okwogera nga basitudde amaloboozi gaabwe olwo nga bakwata omugaati nga abo bavubiika mu kamwa era abasiraamu bangi betulabye nga boolekera amaka g'obukulembeze eggwanga Ntebe eggwanga Uganda Entebbe State House bano nga banywa bukyayi n'okubawa ensimbi ez'omugirano. Bino byonna bigendedde mu maaso nga tulekedde akalulu akabbiri 26 njagala olaba abasiraamu abawemuse ampuliriza kakati bano woolaba kyabadde kifo ampuliriza nga kyabasiraamu bokka era nga be bakuŋŋaanye wabula bakoze ekyafaayo bano ne bakwata ebitimbe ebipande oba posters eza General Kaguta Museveni ne basooka ne bazitimba okuzibunya ekifo kyonna wabadde bagenda okubeera nga basaalira oba babadde bagenda okubeera nga basabira. Tebaakomye okwo ne bakwata t-shirt eza NRM eziriko ebifaananyi ebya General Museveni ne bazambala nga bagenda okubeera nga basaala. Wabula saagala weerabire abasiraamu bano bennyini be bamu abaavaayo ne bategeeza nti ekifo ewasaalirwa obanga muzikiti obanga wa kasa kibanga kya busiraamu tekikkirizibwa mu kifaananyi kyonna yaddaddala ebyo ebifaananyi ebiriko abantu era ne bw'oba ogenda mbu mu swala tokkirizibwa kwambala lugoye ebiseera ebisinga oluliko ebifaananyi eby'abantu oba ekintu kyonna ekirimu omusaayi. Kaakati no wenjogerera bino ng'abasajja bano bamaze okulya mbu n'okupiya ne bapiya n'okulannama ne balannama ebyokulya nga bibatuuse era nga bingi babadde basindisa bigere. Kaakati olwo beerabidde nti eddiini busiraamu oba amateeka gafuga abayisiraamu tegakkiriza kikolwa kino kye baakoze naddala bannaddiini mbu okusosola mu luwaatu okuvayo direkiti nga bakozesa essinzizo lyonna oba nga bakozesa olukuŋŋaana lwonna nga balaga nti bonna basayidi emu nga bawagira omuntu omu. Kitegeeza nti abalala bonna abataagala muntu oyo muba mumaze okubeera butereevu nga mubasosola. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omusajja yavaayo n'akola emboozi ono nga yategeeza gye buvuddeko nti mu ddiini eziri mu ggwanga Uganda abaasigalawo bokka abalumirirwa omuntu wa wansi be basajja bakatuliki abasajja bakomba mudaali era nga bano bwemboogerako siyinza kubeera nga ntaliza omusajja Sam Mathias Waluka Gamulumba Dduka Ekibabu omusiimi owa Ssaabasajja Kabaka MP2B owa Busiro East. Bino byonna nga bigenda mu maaso oyo omu ku basajja bemmanyi abakatuliki bakaswa bakasangwawo bakaawo kadda era bali bakasookawo. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso Comrade ayina engeri gy'aleesemu ensonga y'abasajja bano empawaazizza entiisizza naddala ku basajja bano abayisiraamu. Katugifune navaayo nenkola post ne mbagamba nti abakatuliki be basigaddewo mu ggwanga lya Uganda okulwanirira eddembe ly'obuntu abasiraamu ne banvuma omanyize buli muntu anzijonkera beera nkulaba naye sisobola bbaanukula mwenna naye nga vidiyo zammwe buli muntu yenna nzijonkera nkulaba n'ensirika. Najja ne mbagamba nti abakatuliki tosobola kusanga abakatuliki nga bayimba misa nga bambadde t-shirt z'NRM tekibeera kyangu nnyo. Omukatuliki okusinkana omukatuliki ng'ali mu kuyimba misa ng'ataddeko t-shirt ya NRM kibeera reya tekirabikalabika. Mujjukira omusajja baba muyita Yona Lwanga oyo yattibwa Yesu ne bamutwala ewa Museveni neera bwe yavaayo yajja n'avumirira ebikolobero bya Museveni yafundikira bamusi. Museveni yamaliriza n'amutta kubanga yafa mu ngeri etategeerekeka. Omusajja oyo bamukyamujjukira omukatuliki oyo yagenda ewa Museveni n'akomawo n'avumirira ebikolobero Museveni byakola ku bannayuganda ne bamutta. Kwegamba kibeera reya nnyo okusanga abakatuliki nga bambadde mu ngoye ez'ebyobufuzi nga bali mu kuyimba misa naye abasiraamu omusiraamu muveeko yagenda wala ku byenfuna. Yensonga lwaki mulaba nga buli mali y'obusiraamu yonna etundibwa neggwaawo omusiraamu ku byenfuna. Omusiraamu yagenda wala nnyo ku nsonga y'ebyenfuna. Baabo mubalaba bali mugenda mu maaso mbu balombera Museveni dduwa asobole okwongezaayo obukulembeze bwe ku bannayuganda asobole okwongezayo effuga bbiri lyafuze bannayuganda emyaka 40 tugende emyaka 45 ng'omusajja akyagenda mu maaso n'okutulugunya bannayuganda n'okubanyigiriza. Kati abo babeera abantu ki mu butuufu? Babeera abantu ki? Era senga nze nali saakulya mu famire ya busiraamu n'aligamba oba byenjogerako sibimanyi abasajja abo baagala ebyenfuna naye ate bannanfuusi kankubuulire omusiraamu munnanfuusi nnyo
nzijukira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayambala na kanzu teyalina mu ngoye za byabufuzi oba yali mu ngoye z'NUP oba ki yali mu kanzu n'agenda mu muzikiti ndoza yalina yidi abasiraamu baggwayo ne balyoka bavumirira Kyagulanyi ng'ayinza atya okuleeta ebyobufuzi mu muzikiti Kyagulanyi tasaanye kujja mu muzikiti baavumirira abasiraamu gwe abasiraamu bannanfuusi ebyaddala abasiraamu bannanfuusi baggwayo ne basooka badda ku Sheeka Kiti ne bamukalirira ne bamukalakata ng'oyinza otya okuleeta omusajja oyo mu muzikiti nga Kyagulanyi ayinza atya okuyingira mu muzikiti naye abasajja baabo bali awo balombaddwa bagirombera Museveni bannange kyannaku nnyo okubanga mu Uganda tukyalinamu abantu abalina emirulu abalinga abasajja abo potuufu omunayuganda ali mugezako kwerwanako kwejjako fugabbi Museveni ebbanga lyatufugidde Museveni ebbanga lyasibye baganda baffe bannyinaffe nga mulimu n'abasiraamu ku rigimu ya Museveni abasiraamu basinze okusibibwa abasiraamu basibiddwa nnyo mu rigimu ya Museveni abasiraamu bajjudde amakomera buli mada keesi ebeera mu ggwanga buli butemu obubeerawo basiraamu be balugenderamu naye baabo bali ku musaalo omusiraamu yagenda wala ku byenfuna kambabuuliremu omusiraamu asobola okusotta akagaali mayiro 15 ng'agenda kulya kapiraawo ati abasiraamu nze simalina kumanya okitegeera kiba kizibu nnyo okusanga omukatuliki ng'ayambadde olugoye lwe NRM ng'ayimba misa kizibu mwe mwegendereze nnyo abakatuliki be basigalawo okulwanirira bannayuganda be basigalawo bokka bano bakazimba mugalu ne bannaabwe balaga misana nti bawagizi ba NRM ate babalokola ate abo bo kyasooka babulawo katono genda sula mu State House abakatuliki nkiddamu newe munanzi jonkera abakatuliki bebokka abasigalawo okulwanirira eddembe ly'omunayuganda eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Uganda kale mazima ddala mwana ayayayaya bataddeko obutishaati bwe basaala bataddeko akabaani ne mwonoonye nnyo eddiini yaffe basiraamu mmwe mwavumirira Kyagulanyi wano ng'agenza okusaala yidi ne muvumirira Sheeka Kiti okuleeta Kyagulanyi mu muzikiti tulindiridde okulaba abasiraamu mwenna baavumirira Kyagulanyi nga muvulumirira ekikolwa kino abasiraamu bano kye baakoze naye kambajjukize nti Lewis Lubongo yawaalinnye Kampala we taata Kampala ate nga ne wali Nakawa East omukulu bamuyise Alex Waiswa Mufumbiro mumujjukiriranga ddala taliwo okwekubira kampeyini naye nga twandibadde nga naye mu buli kimu so abantu b'e Nakawa East mubeererewo nnyo omukulu gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro pozi n'obajjukiza bannayuganda mujje tulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tumala okulonda tukuume akalulu kaffe bwe babakabba tukabanje peace. Kakati nno nakugamba nti ensimbi ebiseera ebisinga bagamba mbu mane BTC Gonzaga oba kitegeeza nti ensimbi weekuba egonzaawo nnyo era nga bagamba nti ow'essente kyalemererwa ow'enkata tozinga. Kakati no mukwano gwange mpuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso nga tuzze tulaba abasajja abeeyita abateeketeeke abeeyita abayivu ab'ebitiibwa ennyo abasajja abaamalayo ebitiibwa ku nsi yono nga bonna bona ebitiibwa baabyeddiza. Waliwo amawulire agafulumye bwe mbadde ntandika nkusosotoleddeko ne nkusunirako ne nkutegeeza nti waliwo olukwe oba pulaani enteeketeeke nga pulaani eno ya bulabe nnyo era nga pulaani eno nkambwe ddala era nga pulaani eno erimu omusajja amanyikiddwa nga mbu Lord Mayor Alhaji Erias Lukwago wuwi oyo gwe njogerako. Kaakati nno ampuliriza nga pulaani eno era teri ye yekka nga pulaani eno ezingiramu n'omusajja amanyikiddwa nga Dr. Kano Kizza Besigye Kifeefe era ng'omusajja ono wenjogerera okusinziira ku bigenda mu maaso abantu bagamba nti ali luzira mu kkomera olw'okuba nga yagezaako mbu okulya mu nsi olukwe n'okwagala okusaanyawo obulamu bwa General Kaguta Museveni tibahabulwa wabula nga bannansi abamu bagamba mbu omusajja ono yandibanga pulaani nteeketeeke era nga byali mu pulaani otukubako ekiboozibozi nti yasibwa ali luzira naye ng'aliwuwe gye bamukuumira oba gye yeekuumidde nga yaweebwa mbu omusimbi okubeera nga tavaayo emirimu gye gyonna gye yandikoze n'obudde bwe ne babusasula abeere nga abeera wuwe wabula mbu matumbi g'obudde omusajja ono mbu asobola okuggibwayo n'aleetebwa mu kkooti mbu ne tugamba mbu agiddwa luzira. Kati ebyo nga bitadde ku mabbali kubanga emboozi eyo gye nkunyonnyodde eya Dr. Kano Kizza Besigye mbu ey'okubanga tali luzira ngenda gikuwa mu katambi kaffe ak'enkya okuva gye yavudde n'okulondoola lwe baalondoola omwami ono abantu abamu batuuka okuba ttooki nga baga nti oyo si luzira
Luzira tafaanaganako bw'atyo era tabeerangako bw'atyo awo yokasanga ti yennyini awedde emirimu mbu omusajja ono nga gye yeeberera. Kati njagala nsooke nkuziyo ku mboozi eno entiisizza era neewunyisizza ey'omusajja Alhaji Erias Lukwago. Kaakati ng'emboozi eno ezingiramu ne Dr. Kanokiza Besigye bano nga balina pulaani enteeketeeke nga pulaani eno yakulaba nga bakola nga ekijingi nga ekiziyiza nga ekisenge oba nga fensi okulaba nga Mwami Kyagulanyi y'omu ku basiraana oba y'omu ku basiraanyizibwa asobole okubeera nga enteekateeka ze ez'okukyusa ggwanga Uganda okuleeta Uganda empya okununula munnansi omuntu wa bulijjo nga basajja bano enteekateeka zino zonna bakola pulaani okulaba nga zigwa butaka era nga bano bagamba bakozesa abamu ku ba social medias handlers ab'enjawulo ku mitimbagano egy'enjawulo era nga ebifaananyi bakozesa bya Dr. Kanokiza Besigye ebigambo bibino. Eno video obanga oyagala struggle gitambuze nnyo wekiba kisoboka ne lwankole mu mutagingi ajja agyongereyo amawulire genfunye kati okuva mu nkambi ya Erias Lukwago. Ono Lukwago wa PFF mabi nnyo tegagenda kunyumira bannayuganda. Lukwago yafuna abantu ku social media kwa abasinga mu balaba balina bwa account bwe baggulawo buli awo tebulina mukunde bwa babuteekako ebifaananyi bya Besigye Dr. Besigye bona profile pics eziriko ne buli awo tebulina following iwe buteeka bubeera ne likes B3 views bubeera mu views 10-15 etambudde nnyo views 10 naye obuntu obwo ng'omu mission yaabo yakuteekawo kulaga public nti Kyagulanyi ne Besigye waliwo olutalo era Besigye tayagalira ddala Kyagulanyi nti obwo bupeeji obwo bwena abali ku social media mu bulaba bubeera buvuma Kyagulanyi buteekayo ebintu ebivola Kyagulanyi basindika abantu Lukwago yabasasula bagenda batambula kulala ya Kyagulanyi bakwate ne bali abantu gye bakoma ne babute bano obwo bupeeji labwe buteekayo nga Kyagulanyi bulaga tafunye bantu ero information ngifunye gana amawulire gali kwalaali Lukwago yazimba ekintu kino okuteekawo olutalo wakati wa Besigye ne Kyagulanyi era nga basalawo bakizimbire ku social media mwababeera ku media mwenna mu kirabe era bu page bwenjogerako buli abulaba njagala owandiike mu butaginge ne wano mu comment section buli omwabulabe abantu bamanye nti guno mulembe mulalamu nti mwenewe munateekawo okwawukanya wakati wa Kyagulanyi ne Besigye ekyo tekigenda lemesa ffe bannayuganda kukyusa ggwanga mwenewe munateekawo okwawukanya wakati w'amawanga simanyi omusogo omunyankolo omuganda oba biki tekigenda kutulemesa kukyusa ggwanga ate Katonda mulungi yagassa amawanga gonna era ku luno Museveni ebintu biralamu wabirabye akasajja buli wekagenda amasannyalaze mangi ne Western wakaja olowooza bujjo nti wabakwata obwongo kakubiddeyo jaabu ate nekwata so mwe abazimbazimba ebintu ebyo kino mumanye nti kyabannayuganda wabula tekiri wakati wa Kyagulanyi ne Besigye tekiri wakati wa Musoga na Muganda tekiri wakati wa Munyankole na Mutoolo tekiri wakati wa Mulugwala na Mucholi kino kyabannayuganda mutambuze information eno mugambe Erias Lukwago yeddeko kubanga naye tumulaba akalulu kamwegezaamu ya branding emmotoka nga 17 zatambula nazo naye atuuka wantu ng'abantu bamuŋoola tuwonye bifeke opposition bino ebibadde bitusibye mbuwambi ekisajja bino bibadde bawula Kyagulanyi yayina enjija gye yajja n'alaba abantu abo ate kyamuyambako okugenda mu parliament gye yabazuulira tambuza video eno. Kaakati nno bapropagandists aba NRM baavaayo n'eŋŋombo eraga nti Mwami Kyagulanyi bino byakola si yasoose okubikola mpuliriza bulungi era bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda bano nga balumiriza nga bagamba nti Mwami Kyagulanyi si yasoose okubikola era bano nga bongerako nti abantu bangi betulabye ababaddewo wano okuva ku Dr. Paul Kawanga Semwogerere Haji Nassan Tegese bagala omugenzi kati Dr. Kanokiza Besigye Kifefe kaakati nga bano bagamba nti Mwami Kyagulanyi bino byonna byakola mbu abasajja baali babikolakola dda era mbu nabo oluvannyuma lw'okukola bino byonna byakola ne balemererwa yadde okuyigula n'okunyeenya Mwami Museveni Yoweri Kaguta tibahabulwa mu ntebe. Kaakati nno bano nga beerabidde nti bino byonna wadde babyogera n'ennamba zaaliwo naye saagala weerabire Ssebaggala we yabeererawo Semwogerere we yabeererawo oba Besigye we yabeererako ennamba z'abantu mu ggwanga Uganda
zaali ziri wansi okusinziira kati essaawa zino ku sensasi eyasembayo okubeera nga ebalwa nga bannayuganda bakunuukiriza okuwera obukadde kumpi 55 abaliwo essaawa zino nga kino kitegeeza kyongera okulumiriza nti abantu bonna abazze ate ba generationi eno eriko mwami Kyagulanyi saagala weerabire nti n'abaana boolaba bavuuka abato bonna abali kulaliza mwami Museveni tubalaba enkya n'eggulu nga basooka bagulirira ne babatwala nga babalimbirimbye nga kino kitegeeza nti bagenda olw'essente zino naye mu mutima gwabwe ate pulezidenti waabwe ye mwami Kyagulanyi era omwoyo gwabwe guli wa mwami Kyagulanyi nga kino kyongera okulumiriza ng'obukakafu obulaga nti baliwe babeererawo baakola ebyabwe n'ennambaazi zaabwe naye ate kakati essaawa zino nambaazi zongedde okubeera nga mpuliriza zikubisa ziri ezaaliwo. Ekyokubiri, strategically buli omu alina obukodyo ne pulaani zakozesa okulaba nga anatta emmese. Waliwo atega ekitabo, waliwo akwata obutwa, waliwo akwata omuggo, kyokka ate abamu bagula buguzi ampuliza zikapa ne zibeera ewaka nga ze zirindiridde okubeera nga zikwata emmese eyo nga bo tebabiriimu. Kati njagala osooka owulize ebigambo bino ampuliriza okwawula enkola eya mwami Kyagulanyi eviiriddeko mwami Museveni okubeera nga atuuse okuwamba abantu abayitirivu ennyo mu regimu ye bonna ne babeera nga bavundira emabega w'emitayimbwa era batuuse n'okubeera nga bawamba abantu abamu ne batuuka n'okubabuzaawo beppu ne babulya ddala nkuyege ku Gjibukumbu nga tebaddangamu kukubwako kya mulubaale okuva emyaka egikunukiriza omugaaga egiwedde emirimu. Era n'atuusa n'okukwata ensimbi zajja mu kittavu kya ggwanga Uganda ampuliriza n'abeera nga agulira abantu ab'enjawulo omuli abo abali ligibo n'abali eneligibo oba abasaanidde n'abannambalujega ebikojogo. Kaakati nga ye kasaba mulimbalima nti oyo asobola oba kikojogo oba asobola oba tasobola akwata bukwasi nsimbi nga amugonnomolako ng'amugamba genda olwanyisa omusajja. Era bino byonna bimuviiriddemu okubeera nga we yandikoledde okubeera ng'aweereza bannayuganda kiyite service delivery yabivaako dda kati ng'alwana okulaba ng'akonsolidatinga power oba nga yeegumiza mu buyinza obw'eggwanga Uganda ng'agula emmundu empitirivu ennyo n'okutuuka okulya amabanja amayitirivu ennyo okutuuka kubeera nga eggwanga Uganda baalyongerako omusimbi ogulibangibwa ng'agezaako okuba tebuukyale tasobola otasibewo ng'era ampuliriza aganafa bwe gasalirwa essubi. Sooka owulire emboozi eno. Waliwo ebintu Kyagulanyi byakola abasinga ne mutabiwa nnyo obudde abamu ne muwulira ng'ekintu akyemfasayizingako nnyo akirako nnyo emphasis naye abamu ne mutategeera lwaki akikoze bw'atyo nolaba ng'ensonga agisimbyeko amannyo naye ng'ensonga omuntu ayinza ogiraba ng'etalina makulu. Nja kukolayo olumu vidiyo nkompeyalinge Besigye we yabeerera ku piiki ye ne Kyagulanyi w'olwaleero bombi baalina numbers naye era waliwo asingako bw'oba okyegendereza then nkulage ani asinga okubeera mo strategic n'okubeera nga kyakola akimanyi because luno kati lulinga lutalo because revolution lubanga lutalo kati olutalo lulina okubeerako ababazi. Kyagulanyi akimanyi nti adiiringa ne nakyemalira. Banakyemalira balina enkola zaabwe ezimu ku zo baagala nnyo akavuyo. Banakyemalira be babeera bamaster ba violence era gwe bw'okola violence oba omuwadde omukisa okukusaanyaawo. Okitegeera kyova olaba nti bwe mukola akavuyo simanyi essasi lyakubyani mbutanwa amasaza ago tegabakuba mbutanwa naye buli lwe mutakola akavuyo konna mumuwa akaseera akazibu era kyova olaba nti kati poliisi yeegezaako okukola akavuyo ate. Sooka owulire statement ya Kyagulanyi eno male nkunnyonnyole. Is an instruction. Mwena njagala mubere bafutsoja nga mu defending abanafu. Please defend the weak. Walaba omubi yenna agezako kubesimu ku muntu. Mumuyise nga mubi wachi. Njagala babbi babere nga batutya. Njagala abantu bajja mu lwale zaffe bamanye nti eyo tebabbirayo tebakolerayo misango. We have a mission. Penenjalebere tuluma netusalawo what is good for everybody. Njagala kumaliriza nga mbabulira kino. Akola akavuyo mumuyise nga mubbi wa mmundu. Ekyo kintu kiba kinene. Omubbi w'emmundu manye bamuyisa kitegeeza tayagalira ddala muntu akola akavuyo we bali kubanga
oba wadde nakyemalira omukisa. Bannakyemalira bakozesa violence okweeliminatinga real or potential rivals. Mu kavuyo ako basobola okukuba essasi, basobola okukukwata ne bakuggulako omusango ne bakusiba, kugamba basobola okukola ebintu bingi mu kavuyo. Kyovula bo baagala nnyo akavuyo. Already akulaga alina information nti waliwo abantu be babasindiseemu okukola effujjo, kati akomandinze ejjeerye gwe gwolaba akola effujjo mukoleko there and then. Kati Kyagulanyi ebintu byayogera si bya bulijjo. Gwosobola okuwulira ng'akyogera situwagala kavuyo n'otakitegeera makulu gakirimu, naye ekyo kintu kikulu nnyo era temukitwala ng'ekyokusaaga bakomredi. Temukola akavuyo konna, temuwa nakyemalira mukisa kuba crashinga amaanyi gaabo. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, kubanga Uganda ampuliriza nakutegeezezaako nti wali wansi mu maserengeta ak'eggwanga erya Tanzania waliwo ebigambo ebitandise okubeera nga bifutukayo, wabula nga bino byogi nga byambe byabaziba era nga bisongovu n'okukira emiwunda egy'amafumu ag'abayizi. Kaakati nga byongera okulaga n'okulumiriza n'okusonga mbu ku mukulembeze omu eyakemebwa n'alimbalimba omukyalo ono Samia Suluhu n'amuga nti gwe kwata buli akuvuganya omukube mu kkomera, bw'onaamala okumukuba mu kkomera kaakati olojje weesimbewo oteekewo bannamba lujegalwo obwo ebikojogo byo bukatumba oye bweyo obuteekewo ng'obukuvuganya. Kaakati olwo abantu banateekawo embeera obakuba emiggo abaana babalemaganye abazimbiza emitwe obakuba amasasi obatirimbule, ojja kulaba ng'osigala ofuga pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania. Era omukyalo ono teyatunula mabega olwamala okuweebwa amagezi ago anti nga bagamba nti gakuweebwa munno n'omulyano gwokya bbiri. Kaakati naye kye baamugamba mbu naye kye yakola n'ayolekera mu ggwanga erya Tanzania n'asooka atirimbula bannansi ampuliriza n'empisi ne yeesigama ennyama. Kaakati nno bino byonna byandimuzaalira ebitukula ate maka ebyazaalira ku nsiko, wabula nga pulaani eno eyagimuwa mbu yali mukulembeze wa ku lusegere, mbu era ng'alina eggwanga eriranye eggwanga lino erya Tanzania mu mbeera bweti ey'omuliraano gwokya bbiri. Eno vidiyo simanyi oba enaasigalawo, naye kyensaba mu gisharingi bagende okugijjayo nga erabiddwa abantu bangi nnyo. Abasajja abe Uganda babadde balowooza nti bakitalo nnyo, nti basobola okyankalanya buli mbeera ne mu ggwanga erya Tanzania, naye nabagamba nti capitalist they are here bazze. Kwa waliwo abantu abasinga n'okumbuuza mwambuuzanga kakati satellite yabaddewa okutaasa bannansi ba Tanzania. Nakugamba ebintu bino oba tobimanyi. Sirika toyogera gwe, just watch the space we binaamala ogire. Kakati documentary ya Tanzania efulumye, nkiddamu documentary ya Tanzania efulumye, wawula ebifaananyi bino ebimu nzijeemu bujja gwosobola ogenda ku gundi ya CNN n'olaba documentary eno nayo nanga weefaanana. Nze just nzijeeyo bujja video yaffe baleme kugitwala, wawula omukazi ono byabadde ayogera simanyi ba video enaasigalo, kyensaba mu gisharing bagende ogijjayo ng'olwedde ekoze eki etambudde. Katulabe kino. The violence through abductions, murders, and arbitrary detentions of approximately thousands of citizens. Innocent victims who sought medical care for their gunshot wounds have been forcibly abducted by the police from hospitals, murdered, and their lifeless. Akantu ako nkazanyeeko katono tusobola okutaasa vidiyo eno baleme kugitwala. Okitegeera naye nga kyenkusaba gisharingi bagende oba basazeewo gitwala bagitwale nga mumaze okukola ki okugisharinga. Samia Suluhu Hassan yakola gundi move yemu yakolebwa Uganda mu mwaka gwa 2020. Ye move yemu gye yakola copy and paste gye yakola Tanzania, naye ate ono Suluhu ye emundabukidde nti mulimu ate ne bannakenya be yatta abaali bagenze Tanzania mu kukola ki okukola obukozi n'abakuba amasasi, wabula satellite images ezituwe banakugamba abantu bano we bali wano buli kintu bakiraba. Awo mu Uganda ne kabakawukanga katambula mu Great Lakes region wona, even not Uganda yuka, Great Lakes region yona yona bagiraba, buli kimu bakiraba. So ono yajjako internet nalowooza nti ye mugezi nnyo ali smart nnyo era agenda kukola byonna byonna byakola ta abantu mu kizikiza nga teri kirabika. Njagala tutunulira omukyalo ono ye Kamuyatu we Uganda. Omukyalo ono yakubwa essasi ng'ali lubuto ne bamukuba essasi mu mugongo. Okitegeera ekintu ekyo awola bakasaaka we bakatadde we bakuba essasi. So Samia Suluhu Hassan international community mutadde ku bunkenke emutaddeko embeera yennyini baagala accountability. Era ndowooza kino kigenda kunnyonnyola lwaki yasazeewo n'akola ki n'agenda mu submission. Tujja kuba tubyogerako ku live n'agenda mu submission yakkirize terms and condition. Tundu Lissu ze yakola ki ze yagenda okubanga tasobola kuholdinga pressure ono tagisobola. Abamuteeka mu gundi eno trap eno atandika okukola ebintu batandise omuvaamu. Samia Ruto nabazanyira video nga muli ya Samia Ruto byayogera ng'akugamba takkiriziganya nti Samia Suluhu ono yawangula ne 98%. Nabaga mu democracy entuufu tosobola kuwangula ne 98%. Okitegeera ekintu ekyo. Kati Samia Suluhu Hassan essaawa eno
batandise ba human rights activists bagamba nti kati yessawa tebamulinza ye ndibatambuze process yena yessawa Samia Suluhu aholding accountable lwaki abantu bano batta abantu era nga waliwo emmotoka mbu eyajjanga ng'ejjeeyolawo emirambo eyajjanga ng'eyola emirambo mbu genda ku CNN ku YouTube documentary ogirabe kati kyemanya aba NRM beeyo Tanzania batandise okugamba nti Tundu Lissu yabadde azanya documentary ngo bagamba be Uganda manyi bano basagira nnyo mu kufa kw'abantu so kansubire nti ya CNN efulumye nako Tundu Lissu yabadde akola ssente so documentary efulumye Tanzania osobola okugenda ku CNN ku YouTube n'ogiraba bogi osobola okugenda ku gundi yabwe page ya website yabwe n'okola ki n'olaba documentary gye bakoze Lale Mado yagikoze ki yagifulumiza era abaana bano bakutte gundi bakutte DP yeri mu kutambula kuki ku profile pics za bino betu bagamba nti muteke ku profile ya president tuzirina meaning Lale Mado esawe no yali mu trendinga ku DP abana gwe bawanise lwaki ono freedom fighter gwe bakoze ki gwe yasobola yali obo mukutu gwa CNN yasobola capturing ebintu bino byonna nga bakozesa satellite images ezali mu banga okusobola okukola ki okwata ekitabantu ekyali mu ggwanga erya Tanzania so nabagambye tetukyaddamu kufa mu kizikiza ekyo tebakibalimba tetukyaddamu kufa mu kizikiza lwaki nakugamba abasajja bano ku Telex region lwajagala olwa interest zaabwe ziriwo ate tezisobola kutuukiriza nga abantu bano abaana be bakyali ku ntebe tekisoboka nsonga lwaki nze video zino sijja kuwa bagamba ba NRM dialogue mukole dialogue before it is too late nkiddamu mukole dialogue before it is too late. You cannot stop this and you will not fight these people. Temusobola kubalwanyisa. Kati Suluhu Hassan yali amanya akimaliriza. Kumbe buli kimu teri kyakolebwa mu ggwanga lya Tanzania kitali documented. Buli kimu bakidocumentinze. Okitegeera ekintu ekyo temusobola kulwanyisa basajja bano. Temusobola kubanga enwana yammwe ekyali ya analog nnyo. Kiki muyina okukola? Use the democratic principle gye bayita dialogue before it is too late. Kiddamu use the democratic principle gye bayita dialogue before it is too late. Ebyo okuddawo ne mwewagawaga okugira musombi obwana bw'essomero mubulese mulaga nti muyina numbers. Use the democratic principle before it is too late. Gye bayita dialogue. Kale ebyange byebyo. One word is enough for a wise. Okitegeera obanga oli mugezi osobola okutegeera kyenkugambye. Etaasiza bangi dialogue. Etaasiza bangi yataasa Daniel Arap Moi, yataasa Jerry Rawlings, yataasa nani? Yataasa ne Edgar Lungu okutuuka okufiira mu ggwanga erya South Africa nakati Edgar Lungu tannaziikibwa. Nkiddamu Edgar Lungu tannaziikibwa myezi kati 5 akyali mu mokyale South Africa. Okitegeera ekintu ekyo naye nga nze kyembasaba kiriki mutemukole dialogue. That is the only avenue. So satellite images bulijja bambuuza nti kakati bulijjo tugamba kati abazungu babaddewa nga batta abantu Tanzania ziizo ogundi nnyoko ebyo mwa babifulumiza ebyo ezo documentary mwa bazikoze ezo satellite ozeba satellite images ezo si kamera ya simu yo those are satellite images bakugamba nti Samia Suluhu Hassan ona abantu bagwanga ku street yabatwalanga naba badduka mu malwaliro abali bakubiddwa amasasi bagendanga ne babawambira mu malwaliro ne babawambayo mu malwaliro gye bali bagenze abasirikale bano ne bakuba amasasi ne babatta bakugamba Tanzania mwe documentary gye tulabyeko ya CNN abaana bano babanyigiranga mu byuma bya cement nkiddamu ebyuma ebikola cement mwe babanyigiranga asobola okuwuzaawo obujulizi n'abalala basima eddwaliro ne batandika okubaziikanga mu nkokoto ne babaziika we butemu bwa Samia Suluhu Hassan wabula kati ekintu kyonna buli kye yakola kitandise okuvayo mass grave zitandise okugibwayo batandise okuzijjayo obujulizi ku bantu beyanyigiranga mu byuma ba cement asobola okuwuzaawo obujulizi bitandise okuvayo so eyo video yo omukyala nga ayogera osobola okujja mu inbox yange nenjikuwa nogyewuliriyako kuba Justin kataddeko nga kampi oleme kola kiwabula we obujulizi obulumika Samia Suluhu Hassan ebikolo bye byakola ki byakola bannansi be Tanzania kati gwe n'okola ekintu n'otuuka n'okunyigira abantu mu byuma bya cement ekyuma kya cement okubuzaawo emirambo bano abadduka mu ddwaliro basobola okujjanjabibwa bo yabakola ki yabakwata n'abalonda n'abakuba amasasi era basanze akasenge nga kajjudde kitegeeza Samia Suluhu Hassan yatta abantu 10,000 mbu according to report Samia Suluhu Hassan yagamba nti abantu bali wakati wa 2 ne 10 wabula report ya CNN yafulumye ekugamba nti Samia Suluhu yatta abantu abasoba mu 1,200 kiddamu abantu abasoba mu 1,200 Samia Suluhu Hassan byatugumbula era kakati Samia Suluhu Hassan yagamba nti yataddewo akakiiko okwongera okuprovinga ebintu CNN byekola ki byayogera naye nga already toyina kyalina kyagenda kulwana nakyo ekintu kiri documented byayalimba byabadde nga alimbalimba public kati bikoze ki bivudde osobola okutunja satellite images zembateereddawo n'osobola okukola ki n'osobola okulaba naye bannayeza ensaba ekintu kimu muve mu greediness mulekerawo okutta bannansi mulekerawo okutta abantu twetaaga tukyuse Africa etandika na kintu kibaita nationalism n'okwata emmundu n'otandika okutta bannansi bw'otyo ngatta ebiyenje ate n'omala n'otandika okujja nga weewaana nga oli freedom fighter okitegeera
ono Suluhu Hassan yewananga waliye ndiye mama era kakati bali abasonyiye. That total nonsense. After killing thousands of people, nogenda nobanona ne malwaliro nobakuba nobata nkugamba egenda ku CNN ogenda kubanga olaba documentary, a well documented documentary, ogenda kubanga ogikola ki ng'ogiraba ku CNN. Wabula gwo omutima omutono totawana gendayo kubanga bine bifaananyi bitiisa ebintu eri hola. Temulaba nti Uganda yali hola, Tanzania yabadde hola. Kino kye tubagamba nti tulina okukola ki, tulina okukwatira wamu as citizen to end this madness. Tulina okukola ekintu kye tuyita United East Africa, United Africa, wetugenda okusobola okukola ki, wetugenda okusobola okwerwana. Wabula kye tugenda okukola, tulina okuzimba abantu beeru tuyaba nationalistic leaders, not patriotic leaders. Patriotic leaders are always thieves and they are idiots. Okitegeera ekintu ekyo. We need to build nationalistic leaders, abantu abagala ensi yaabwe. Ddala oli mu Tanzania n'okwata bannansi ba Tanzania n'okubanga akuba ebiyenje naye ng'okuba bannansi bantu banno balina one life, nawe olina one life. N'abadduse ne bagenda amalwaliro basobole okufuna obuyambi oba obujjanjabi n'obalumbayo mu malwaliro n'otandika obbawambirayo abalala n'okuba amasasi n'otta osobole okubuzaawo obujulizi n'okwata bannansi banno n'obanyigira mu byuma bya seminti osobole okubuzaawo obujulizi. These are patriots betulina. Samia Suluhu is a patriot. Chama cha Mapinduzi is a patriot. Okitegera kati ye always ebyo byagenda okukola ki, byagenda okubeeramu ebyo kubanga ki ekibiina kyabwe kirina okufuga. Naye betagaba nationalistic leaders abalowooza ku country first. National platform neteeka manvuuli ebbali nesitula flaga negamba ku lwa Uganda. These are the patriotic leaders that we need. So muna Uganda tweberemu, it is us to end this madness, and it is not only going to end mu Uganda mukamuka, East Africa and Africa at large. We have to liberate our continent as the youths. Babavubuka fe tulina okukola kino. Bana abakadde bali ku analog tactic for survival. You have to kill for survival. No, we are saying no. Let us unite. Let us have competition. Ebere fair competition. Ubanga tosobola kutuwa ideas. Please dake bali or ideas akolechi. Aitewo si survival for the fittest. Bide byobukulembeze si byakufa na kuona ne wotabira mukulembeze. Osobola okusavinga ensi yo. Kushtegera osobola okusavinga ensi yo. So